Lwakuba omuntu ategeera oba omuntu asobola okumanya nti muno mulimu amazima oba tegaliimu. Omanyi kansooke mbabuulire lwaki ntambula ne minisita. Ntambula naye nga njagala ku witnessinga. I don't know how they call to witness. Okuwitness nga mbeerawo nga mujulizi. Mbeerawo ng'omujulizi bwakuba ebintu bingi byogeddwa. Era lwaki ntambula naye nti abantu bangi bagenze ne babba ettaka ne babonyaabonya nsi mu linnya lya pulezidenti ne famire ye ne ofiisi ye. Bangi nnyo betuwulidde nzije mu linnya lya Muhoozi nkolera Muhoozi. Bamu boogera amannya g'abannyina, abalala boogera amannya g'abajeneroozi, abalala waliwo abagamba nti ttaka lya maama ne bakozesa n'erinnya lya maama mirundi ng'esatu oba ebiri nga bagamba nti maama yayagala okubba ettaka. Lwaki ntambula naye? Twagala kumanya mazima lwakuba bino tubikooye. Abantu bangi bakozeseza erinnya lya State House, ofiisi ya President lwakuba abamu tebabyawula naye ebintu bibiri. Waliwo State House ne ofiisi ya President. Ate waliwo President ye ng'omuntu. Abalala bamanyi n'okugamba muzeeyi yantumye. Ng'abamu bava mu ofiisi zaffe lwakuba nze njogera mazima era abantu abangi ge batanjagalira nenze amazima ngogera nga bwe gali. Abamu bava mu ffe nga baagala kujja kuba kubonyabonya ensi. Era kyekindeetera okutambula naye tumanye amazima tuleme kubeera nga tubiwulirira eyo oluusi ne tulowooza batulimba naye kati maze okwerabirako. Enfunda eziwera abamu bajanga beerimbika mu mannya lwakuba baagala kutiisatiisa abantu. Abalala bava mu ofiisi zaffe ne baagala kubba abantu. Naye nsaba kubabuulira nti temuddamu kutiisibwatiisibwa. Kino ekigambo nkyogera nnyo. Temuddamu kutiisibwatiisibwa. Olinga zze n'akugamba nva mu ofiisi ya President oba State House oba ani yantumye omukulu, mumanye ofiisi ze musobola kugendako ne mwokubira enduulu. Abalala bangamba madamu otugamba ebyo twagambize wa RDC twagenze wa DPC tebatuyambye. Naye buli wentambula ndeka simu yange mabega. Era abantu bangi nnyo bennyambye. Waliwo ne families ezimu ze n'akayamba emukono. So siri mupya mu kintu kino. Kati nsaba kukomekereza nga mbagamba nti muleme kutiisibwatiisibwa. Wakyaliwo amazima. Waliwo abantu abonoona erinnya lya gavumenti naye wakyaliwo amazima. Kati ffenna muleme kutukwatirira wamu n'erinnya lya muzeeyi ne gavumenti ne lifa. Mukyaliwo amazima era mutambulenga munoonye obwenkanya. Isn't justice bwenkanya? Munoonye obwenkanya. Lwakuba obwenkanya bukyaliwo. Muwulidde bantu mmwe? Era kankomekereza nga mbagamba nti mpulira ebintu by'omukyalo ono byayogedde. Era omuntu asobola okumanya amazima tekyetaagisa kooti oba tekyetaagisa okuba nga wasoma amateeka oba muzeeyi oyo ayogedde sigenda kusalawo sinza asalawo. Naye abantu b'ensi mulekeraawo okulya ebitali byammwe because tekijja kubayamba. Ensi eno tugirimu naye tugivaamu tuli bagenyi. Muyinza okulowooza abamu bayinza okulowooza ono omukyala ayogera biki. Waliwo abatasobola kutegeera lulimi lwenjogera naye nga lulimi lwa ddala olutuufu. Mulekeraawo okulya ebitali byammwe lwakuba tekikuyamba. Mu nsi olimu omugenyi otambula era bwe baba bakutwala wali bajja kupimirako ka mita kamu ogende. Biba bikuyamba ki okuleka ebyo ebikolobozi ebitali birungi mabega? Tebikuyamba.